kyokka osobola okubeera ng'ozina omukira era ne weekwata just mu boards oba ne weekwata ku mabeere oba ne weekwata wano mu kiwato oba omwami ye n'asitula emikono n'agikwata ku mabeere go n'abeera nga wakuweeweeta ng'ate ggwe n'okola ki nga w'omuvuga. Hello bamikwano, olunaku olwali tugenda kulaba how to ride a horse. Hello bamikwano, balamusizaako amanya gange nze Senga Fifi. Olunaku olwaleero nzine program ddala. Program yaffe eyaleero eyitibwa nti okuzina omukira oba okuzina omwami mu kisenge. Kati nno abakyala abasinga tebaagalira ddala kigambo kiyitibwa kuzina mwami kubanga bamanyi nti okuwalampa omusajja akirabanga ekibonerezo. Naye mukyala omanyi ekirungi ekyo kirimu. Ate gwe omwami wali owadde ku mukyalawo chance n'akuzinamu oba gw'oyagala gwe wekka gw'aba yeemalirira. Waliyo bano abaami abagamba abakyala mbu you can't live without me. Kyala naawe osobola okumuwalampa n'omuzina paka lasiti n'omumazisa n'akitegeera nti naawe oli mukyala njesabiku oba omukyala atayisibwamu maaso. Abaami abasinga bambi ate baagala nnyo abakyala okubazinamu naye abakyala abasinga tetuzina baami kulwokuba nti tutya nnyo okuwalampa omusajja oba ebiseera ebimu tugwewooza nti bikooya kulwokuba nti tetumanyi engeri gye bakola ki engeri gye bakikolamu kubanga abakyala abasinga bwe bawalampa abasajja bagamba mbu omukira gubatuuka wala. Ate abalala engeri gye bali nti sayizi nnene balowooza mbu tebasobola kukikola ate abamu tebamanyi bwe bakikola anti bwe bawalampa omwami babeera mu kwesunda oba kitegeera ekibaleetera okukoowa ennyo n'abeera nga takola ki nga tabisobola era ne bimutama. Naye nno bwe tubeera nga tuzina omwami tulina obukodyo bwe tuteekamu n'otakoowa nnyo ng'okola otya just ng'otambuza butambuza kiwato omukira bakuuta mukuute basira musire so tebagwekola ki tebagwegundako. Buli wogwegundako ogenda kukoowa anti emikono gino eno gye tukozesa okukola ki okwerifutinga ogenda wulira nga kikuluma ate gweyeggonda oweggonze ogenda wulira ekiwato nga kikola ki nga kikuluma oba akabina engeri gye tukabinula nga tukassa. Kati nno bwe tubeera nga tuzina omwami tukusitula kyensuti ngambi tusitula kyensuti kyokka ky'olina okubinula nga wossa ng'otuula ku mukira nga woobinulamu nga bossa nga woobinulamu nga bossa. Tokozesa maanyi mangi kukoowa ate naawe omwami omukyala waba akuzina munnange nno ng'abadde abinudde waati ebbina osobola okubeera ng'olikwatako nga bw'olissa nga bw'olikwatako nga bw'olissa okitegeera n'omwanguyizaako n'atakola ki n'atakoowa nnyo. Abakyala abasinga bamanyi mbu omukira baguzinirako mazina maganda. Omukira bakuuta mukuute osira musire oba kiwulira n'olyoka owuliriza obuwoomi bw'okuzina omukira. Ngambi basira musire obeera ng'asire mu mbwa. Bwe tuba tuzina omukira tuteekamu obukodyo. Akakodyo akasooka kwe kutambuza amaaso. Bw'oba ozina omwami olina okussa amaaso n'omutunuulira. Amaaso gano tugatambuza romantically. Gayamba ki? Gayamba okulaga omwami nno nti by'okola obinyumirwa oba bikuwooma. Ate naye gamuyamba
okubeera ng'addamu amaanyi agakuyambako. Okitegeera bwe tubeera tuzina omukira, omulimu gw'omwami kiba ki? Omulimu gw'omwami kubeera kusitula kiwato nga bwakunonako. Omwami we babeera bakuzina toteekayo buteesi mukira n'owummula. Omukyala olina okubeera ng'omuyamba. Nakugambye osobola okumukwata mu kiwato n'obeera ng'omusitulamu nga bw'omuzaawo, oba omukwata ku binaboodi n'obeera ng'olibinula nga bw'olissa. Ate w'obeera ozina omwami, omukira gulina okuba nga gubanga ogusookayo nga we guddayo we gusinga okuwooma. Oba si kyekyo, omukyala osobola okusitamamuko katono n'obanga asitamyemu, era n'obeera nga wossa nga wozzaawo omukira bakuuta nkuute oba bagusira busizi ng'abasire mu mbwa. So tebagweggundako bweggonzi. Ekyo nno bakyala kye kibaleetera okukoowa ng'obadde ozina ng'obadde ozina omwami waffe. Birala bwe babeera bazina omwami, olina okumanya engeri gye batambuzaamu emikono n'engeri gy'omukkakkanako, kubanga abakyala abamu tulina kilos nnyingi, n'olwekyo omwami oyinza okumutuulako ate n'omumenya. N'olwekyo olina kubeera mu bbanga, totuula ku mwami waffe kumumenya magumba. Olina okumanya engeri gy'osimbamu emikono mpola ate n'engeri gy'ogitambuza wooti ku bibegabega by'omwami. Osobola okusimba emikono emabega era n'obeera nga omukira osiita ng'osiita musiite. Osobola okuwanika emikono wano wooti era n'obeera nga ositula ebbina nga ozina omiima. Tota kubanga woota omwami gw'ozina bw'abanga mutono mu sayizi, buli ssaawa omukira guba gubuuka mu bubuusi. N'olwekyo olina okukola ki? Okumiima. Naddala abakyala abalina amazzi amangi, w'ozina omusajja ng'otadde emmana yaffe, omwami omukira guba gubuuka mu bubuusi. N'olwekyo omukyala alina amazzi amangi, olina okuzina omwami ng'omiima. Era eyo y'ensikina esinga okuwoomesa omukira ng'obadde oguzina, n'abeera nga tasagala oba nga tawandagala. Anti bwe tubeera tuzina omukira twepimirako bwepimizi, ekyo ky'olya kyokola ki? Ky'osobola. Osobola okuguzinira mu bbanga n'obeera ng'otuulako katono, ate osobola okuguzina ng'ogutuddeko, kye bayita oggumira, n'ogumirira ddala ne gubeera munda. Kati nno abatamanyi guzina olwo ne bawoza mbu guntuuka wala. Oba kitegeera gukutuuka wala naye ng'ate bwe gusinga obuwooma, anti gw'obeera weevugira ng'era gwe weegabirako, gw'omanyi ki ky'owulira ky'oyagala ne ky'otayagala.